tunoonya abayimbi baffe kale n'obeera sitanga Sheebah naye nga oba butasoma kiki naye balina okweberera mu bwofuna information ng'eyo eri confidential genda ku muntu eyagioperatinze osikinge information bakuwe clarity kati ne Sheebah ayinza okuba kapasa akimanyi naye just tebalina byakukola ebiseera bino baagala funa ngeri gye babeeramu mu mawulire ssebo naye nga bw'oba munnayuganda ategeera bulungi nga talina tatadde mukyayi w'enjaayi byenjogedde abitegeredde. Dr. T yafunye emitwalo 8 n'ezigwamu naye ye mu mativu ati simu yeemulugunya nti oba ki agamba nti essanga ze zange. Kati Dr. T ayinza okuba yina information kuba kapaso ne list yagipublishinga nti omuyimbi ABC enyimba zaabwe mu South Africa zakola bwe ziti era mechanical rights zaabwe tukuŋŋaanyiza ekyo bannayuganda muzikwate UPRS yezigaba kuba yeyina agreement ne kapaso kuba UPRS yaggwanga ne kapaso eri ku national level. Kati ne Rwanda bwekikolera bwekyo bwekiri kati naffe bwe tukuŋŋaanya wano tuba tulina okulaba enyimba za South Africa zikoze zitya naffe tulimitinga ssente zaabwe eyo zabadde zafudde South Africa ezaffe wezi mufunze wano mu Uganda ezammwe temunazikwatako ez'abayimbi bawo. Obuzibu bwe tulina era bannayuganda kyebabaga mu AGM tetulina mechanism ntuufu electronic amanya nze Serumaga James era nze omu ku bataano be balonda kacooka UPRS mu 2020 nga General Sarasa zewafu ne tiimu empya ajja omukulu wasula naye kakiiko ako newankubadde ndi muyimbi era ndi memba wa UPRS nakiikirira aba publishers yesebo. Bangi abayimbi babadde bakomplaininga ku kya ssente zaabwe nga mu omulimu gw'emukolo gw'okuŋŋaanya ssente zaabwe mu bitundu ebyenjawulo mabaala radio stations TV stations hotels libraries n'ebitundu ebirala nga tebalaba ssente. Kati kituufu kiri bwe kiti kankozese nedda kikatejja kuwera nsomesa abantu UPRS kyeyina okukola. UPRS mu luzungu bagiyita Collective Management Society oba organization ekola ki bamemba oba oyina ekintu kyokola mukola akabinja kammwe ne kabakuŋŋaanyiza obusente obuva ku bantu abakozesa ebintu byammwe byotasobola kugenda sekinnoomu. Kati mu mbeera UPRS ekuŋŋaanya ssente ng'ezijja ku bantu abakozesa music wa bannayuganda okufunamu ssente. Kati ssente ezo bwezifuna bwe kukuŋŋaanya akasente gwakozesa music ekwatako 30% n'erisigaza for administration nekwata 7 n'egiwa omuyimbi nannyini lunyimba gwokozesa 70%. Kati challenge eriwo nti owa redio yagana akugamba nti nze sasudde ssente zange za mwaka kuba basasula mwaka naye obuzibu bwe tufunye n'abantu abatuwa ssente tebali willing tuwa lisiti ya nnyimba ze bakuba. Bw'okiteeka ku manya songo boost biki songo boost okumonitalinga oluyimba lwolukoze kya bbeeyi bakusaba $5 buli luyimba kati omuyimbi onaamuwa mmeka ati ng'osasudde 5 okumanya ennyimba ze bwe zikoze. Kati omuyimbi alina osasula songo boost oba mmwe oluyimba gwe buli luyimba lwompa nyina olusasula $5 ku songo boost kati mbutuufu ogenda sigazaawo mmeka okitegeera. Kati twagala tukyalina obuzibu obwo nti tetunnafuna method esembayo ey'enkomeredde ku bannayuganda bakozesa music wa bannayuganda engeri twagala lisiti eyo egamba nti oluyimba lwakuba emirundi 5 wano DJ bwatyo erukuba emirundi bweriti mugundi mu hoteli balukuba emirundi bweriti tukwate ssente tuzigabe mu butuufu bwazo. Ssente era tuziina okuva ku zetwalangirira ku AGM eyaggwa era zeeyongeddeko byasire gyeziri yesebo. Kati fe omulimu gwaffe njagala ensi egumanyi kukuŋŋaanya ssente z'abayimbi nga tuzijja kwaba abakozesa ennyimba okufuna ssente. Bw'oba ennyimba zikozesa nga tofuna ssente tofunamu ssente tetukusolooza naye ow'ebbaala akuba music n'asikaaba abanywi owa radio akuba music n'asika abawuliriza n'owa TV akuba music n'asika abalabi n'alangirako ebirala tegeeza bakozesa ennyimba ez'okufuna ssente n'abalala gwe mulimu gwaffe ogwo. Awo wennyini wenjagala okubuuza nti ssente zino muzikuŋŋaanyiza bbanga ki era muzigaba luvannyuma lwa bbanga ki? Enkola entuufu yandibadde nti buli mwaka tugaba emirundi 3 kuba bali basasula buli mwaka naye twandibadde tugaba emirundi 3 nga bwetawo emyezi ng'ena nga mugabayo eziriwo emyezi ena ne mugaba emyezi ena ne mugaba yenkola entuufu eyo n'olwokuba nti
UPRS gye tulimu kati ffe board empya twasanga wayiseewo emyaka egisukka mu 3 ng'oledole yagitandika yagitabangula dda oyo omwami Wasula eyawasula eyo ne ttiimu ye kati ffe tubadde n'omulimu munene emyaka 2 tulina okukola kiriina apo ne bwoba gwe ali eyalaba TV yaffe eno nti bwe bakuwa ekitunga kyadobonkana emyaka 3 emabega tosobola kikirininga mu myaka 3 infact n'etaano tegimala naye tugezaako nti dati we tuviirawo banajja bagenda sanga tutaddewo omusingi omulungi kwe basobola okukola ki okutandika ku boodi yammwe muliko bagundi bameka bamembers bameka abakwasaganya ensonga y'okuba nga bakolektinga ssente kati boodi kabanga kakiiko like mutegereyo omuntu wa wansi board bagiteekawo okubeera nga ye nannyini kintu bali abali ku ground ku office baba bakozi kati ffe aba board ffe bakama baabwe tulinako abalonde 5 nze Julius Essanga waliwo Wisdom Kaye waliwo Peter Antege n'omukulu Justin Basinga yasibakirako wa MBS naye kuliko abala 6 URSB yatuwanga gavumenti tukola nabo bo basiniya baprofesa bakommissioners biki batuyambako ku bintu ebiri technical ebirimu sente enyingi n'omukulu okero kwali abasinga gumanyi yali wa UNCC era kati chairman wafu wa board yes abayimbi bavuddeyo ne bemulugunya kalo kasita ne muwa emitwalo 2 Spice Dan ne bamuwa emitwalo 3 gundi Angela Katatumba mwamuwadde emitwalo 10 nezijjako bagamba siba mativu enyimba zaabwe zibadde tezizannya kimala batuufu tebasaaba kuba bamativu lwaki tebamanyi sente ezo zavuddewa era zagabiddwa zitya naye twandibadde tutuuka ku level era kyetukolerera nga abali mu administration kati entertainment abayimbi baffe batandika okweyisaako ng'abantu abayivu bw'ofuna figa eyo tosooka kugikuteeka n'oshiyalinga content owa banka first contact yogera ne bali abakuweereza bakuwe details kati kantegeeze bannayuganda balaba TV yaffe ennungi eyatagi nti waliwo kye bayita reciprocal agreement kigambo kya luzungu naye mu Luganda kitegeeza ennyimba z'abannayuganda ezikuba okugeza mu Rwanda waliyo abazikozesaamu ssente waliyo n'ez'abanyarwanda ezikuba wano abantu ne bazikozesa kati amawanga gabeera n'entegeeragana UPRS y'e Rwanda n'eya Uganda bagenda mu ntegeeragana ne bagamba gwe kuŋŋaanya ssente z'abayimbi bange bakubibwa eyo nange bwe naakuŋŋaanya ez'abayimbi babakubibwa eno jazikuwa naawe ompe ezange kati ssente ze twagabye si ze ziri 247 miliyoni zino sente baziwereza kuva South Africa ennyimba z'abannayuganda ezibadde zikuba South Africa batuweereza ka portion kaabwe era okumanya abayimbi abo lwakuba balina ekisimu tebali informed so ate ffe si ffe tusala wana inafuna mmeka South Africa journalist era syndicalist nti mu nsi yaffe South Africa oluyimba lwa Sheebah lukubye emirundi bwegiti era tusente zikuŋŋaanyiza ayinako kasente bwe kati ezo zavudde mu kapaso ekitongole bakita kapaso genda kuguba okinoonyereze era list bagipublishinga mu mawulire sente ezo zava South Africa kapaso yatuwa ne list ayina okufuna ki era nene gye twapuluvinze ku ngeri buli omu ayina kufuna ki okusinziira ku luyimba lwe bukozi tetunnasalawo n'olw'ensonga ezo mu mateeka tetukkirizibwa kugaba ssente ezo mpaka era zijjako eyo ne bwe zifuuka biliyoni zimmeka mpaka bannayuganda oba ffe tunaafuna method buli omu gy'asobola okwesika ne waba tegasoma ng'ali ggulu ng'agamba nedda eyo method ntuufu we tujja okugaba ssente ezo naye mu AGM eddako tugerera bawulira toteriyo babawe ebitabo ne paka tunafuna solution eyo sebo naye nga tuzikunga wetwali ku National Theatre omwaka guno gwennyinyindo zo bagwali gutandika nga gutandika January nga 2 mwabasuubiza nti kamumala ogenda okuba nga mubalira mpola nti buli omu bagenda muweereza ka message ku ssimu ye kiri bwekiti muganda wange bwalaba TV wetwali ku National Theatre kuba ffe twali staka nga ba board members sente tuzirina naye tulina method nti anayina okufuna mmeka kati bamemba bonga bagamba abatono abaaliwo abasukka 3 abakiikirira abantu abasukka mu 14 nga bo bagamba nti tukwate ssente ezo buli memba wa UPRS afune kyenkanyi kati netuvena netusanyuka tugamba eyo solution tukoze eki tugifunye ne tugenda nga tusanyuse tubagamba mutuwe mu X2 tugenerating edisi y'abamemba baffe
tukube mawulire buli omu ajja aba message ku ssimu ye aba URSB abatutwala gwa munnayuganda ali eyasama by'otamanyi kino kiyige UPRS is regulated by URSB which is a group of lawyers ne batugamba ekyo kyemukola kikyamu bamemba basazeewo mu bukyamu ne babikula amateeka ne babikula ffe ne tukanuka amaaso tusiimuula entuuyo nga tumanyi AGM yesembayo ne batugaidinga ne batugamba temugeza ne mugaba ssente nga muzitebewe muto mu mateeka kikyamu mutotenkanye oba mu investinga mmeka okunoonya system erondoola engeri entuufu gye mugabamu ssente bwe mwaba ebabuze bammemba bajja kusalawo nga mukomyewo mujje mu meeting ng'eyaliwo nga wayiseewo omwaka bagambe ssente ezo tuziteekewo mu fandi omuyimbi gyagenda mmemba ng'afunye ekizibu oba kumuziikirako oba afiiriddwa oba afunye akabenje nga temufunye method ekola kiri naye amateeka tegakkiriza kye twali tusazeewo mu AGM toddamu kuvuma muntu temuddamu kunenya bantu kye twali tusazeewo nga bammembers baregulator baffe aba URSB baatugayidinga nti kifu awo wenyini njagala okwongerezaako okubuuza ensi nga ogambye South Africa teri ensi nga Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi zote munaba kubanga mufuna enkolagana yonna okubanga nabo bakola ekintu kyekimu oli mutuufu kati omanyi bannayuganda tebatambula tebali informed tebasoma tebagoberera bintu kyetuli mu Uganda ffe mu nsi za Africa tuyinza okuba tulinga bakusatu ku copyright management ebyo bya CMO waliyo ensi nga tebanatandika nako kankwa kyokulabirako ontunuzaamu kamera tukola amawulire abantu boogerako naye ffe tuli ba music ate aba firimu bo batuuseewa ate ab'ebitabo omuwandiisi awandiika ekitabo afuna kyalina okufuna mu butuufu jjukira bonna bali mu copyright ate abakola craft kitegeeza ffe aba UPRS n'okuba nti twakola twakyusaamu tufuna management ne batuwayo n'akasente ne tukolakola owe ne tulina step yetuteekinze waliyo ensi nga tebabyogera nako kati bafirimu ogenze neyogera ku bafirimu abafirimu bo nabo gye bali ewamu eyo babbo tebanakwewanisa bo batuli mabeka emyaka nga 10 era ngamba bo baagala tumanyi kwetereeza batwale ffe kyetukoze bakikola nge muyiwe efu emwayi era omukulu nagali ali ku National Cultural Forum oba ye kati ye chairperson yali chairperson wa board of directors ya UFMI ye mubuze ku bya filimu nti UPRS tujituzaamu kamera tugisaba akasente basobodde n'okugalayo ye mu aba filimu mukikola mutya jeni numbers yali CEO already yawummula ani aliwo mwali mukozeeko story okulaba kipya kyaleese kugamba ffe we are better than so many countries and so many industries nga tumaliriza abayimbi abali mu abali registered mu UPRS wano mu ggwanga baweranga bameka tusuuka kati mu 1000 federation kyeyakoze omanyi kati gavumenti yekimanyi UPRS esuubirya abayimbi niwankubayo tennatereeza bulungi se federation yasazeewo etambule naffe era recent twagyesalize bammemba bonna babanene bowulira bakenzo basafa bani bapalaso bonna bewandiisizza kati tuyinza okuba mu UPRS naye ng'emabega babadde tebali registered abo bonna buli babalikana si bammemba basinga bazze buzijjo tewaliyo ku National Theatre nabalaba kameri wamulabayo kati abayimbi bagamba tebafunye ssente ne bwe tuyita AGM abasinga tebajja naye omuyimbi bambi yerekeza n'ava e Masaka n'ajja mu AGM yagamba tugabane equally oli atajja ate ye agamba nze nina nnyo ofuna ssente nnyingi nga teyajja mu meeting naye kati tulina bammemba nga 50,000 era tukyawandiisa twagala gavumenti etuyambeko nga bwekoze ekubiriza abantu bebalage nti this is the way forward for entertainment bwe tunaba nga tuli bangi tunubaamu ensobi tusobola okukwatira wamu ne tufuna solution kuba buli omu atunuulidde omuyimbi mwavu omala okuba yiti neevaako obeera mwavu UPRS yesuubi bwemba mulimu ensobi togenda kuleekaana linda akaseera katuuke akakiiko katuuke naawe tulonde naawe ogendeyo okoleko oyongeze ku banno kye bakoze eki Yes. Okay.